Abatuuze b'e Nakitokolo mu tawuni kanso ya Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso bakeeredde mu ntiisa olw'okufuna amawulire g'okufa kwa mutuuze munnaabwe Julius ayimbisibwe eyali DPC wa poliisi ya Jinja Road. Kyokka poliisi eremesezza abakungubazi okuyingira mu maka g'omugenzi nga bakira bali wabweru wa kikomera. Omulambo gusangiddwa mu kinnya kya Kazambi nga gugiddwayo poliisi y'abazinnamwoto. Okusinziira ku mukyala wa Anita Namusoke, omupoliisi ono yakomawo awaka ku Lwomukaaga n'amukubira eŋŋombo okumuggulira kyokka ekisumuluzo ne kimubula nga bw'alambulula. Ng'amugamba ekisumuluzo kibuze naye tugende eri gy'omanyi gye nazaala omwana mu ddiini balinayo sipeya yange nzije nkuggulire. N'agamba tugende ffenna. Agamba nti bba yali atamidde era ng'abadde amaze ebbanga ng'abeera mu kweraliikirira. Naye abadde alina stress emabega. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Augustine Walakira n'ow'ebyokwerinda Ashraf Ssemongerere boogedde ku butabanguko mu maka g'abafumbo bano obuludde nga bubagulumbya nga ne gye buvuddeko ahimbisibwa ekigambibwa nti yagezaako okutta mukyala we. Baali basowaganyeeko kubanga era waliwo n'embeera eyatuukawo omwami wakuba ku mukyala w'essasi mu mukono naye embeera era neggwawo ne baddamu mukwano gwabwe nga bwe gubadde kutambula. Ekitwewuunyisizza ffe ng'abakulembeze kubanga amaka ge gamu gye twasooka okugwamu ensiise y'amaanyi ng'omwami akubye mukyala we amasasi. Ku mbeera eyaliwo yonna yabeerako ku mawulire mwagiraba ne tulowooza nti ebintu bikkakkanye. Omwami n'asibwa ne tuwulira nti yava mu kkomera. Naye mu nnaku nga bbiri n'akomawo ku kitundu tugenza okuwulira yeetugidde ewaka. Yafunamu obuzibu awo ne mukyala we n'amupako n'essasi. Twakoma okulaba ng'ali bamututte mu kkooti. Twagenza okuddamu okulaba mu nnaku nga 3 emabega ng'ali kuno. Tugenza okutuuka wano ng'ali ku mugwale gwetaddemu mu kinnya kya septic tank. Tuyita poliisi tujja wano ku scene era ng'akyali mu kinnya n'ate oluvannyuma n'akanaka ne kakutuka n'agwa mu kinnya. Ono yasimbibwa mu kkooti n'ayimirizibwa ne ku mulimu. Bavumiriddwa ebikolwa by'obutabanguko mu maka ebisusse. Abantu bannaffe naano baba bakyala ba mwami obalabangako nga waliwo ekitabuse ennyo mu maka. Ku babiri kubeereko ndowooza yeesonyiwa ku muntu oyo omu. Mmeeya wa Kyengera Mathias Walukagga yennyamidde olw'abakwasisa amateeka ate okugamenya ng'omugenzi babadde balowooza akyali mu kkomera olw'omusango gwe yazza. N'akwatibwa n'agenda era ffe tubadde tumanyi nti akyali mu kkomera yasibwa ng'avunaanibwa attempted murder. Naye genza okuddamu okuwulira ate yakomawo ku kyalo baamuta ate yeetuze. So bibuzaabuza nvumirira nnyo amateeka okukwasisa ebyayi ku bantu abamu abalala ne gasibya bugoogwa. Kituma Rusoke omwogezi wa poliisi mu ggwanga ku lukomo lw'essimu ayogedde ku mbeera abasirikale gye basanze mu maka g'omugenzi ng'omulambo gwakongera okwekebejjebwa. Abapoliisi baffe bwe bagenze mu maka ge nga tumaze okufuna ripooti eyo twasanze ng'ayina ekigoye kye yeesibye nga siini bw'oba ogiraba erabika ng'ey'omuntu eyeewanise. Okusinziira ku Lusoke waliwo abakwatiddwa okuva mu maka g'omugenzi okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza. N'okubajjako statements byonna kye tuyita processing the scene and obtaining witness statements. Era tujja kuba tubategeeza ebinaddako ebinaava mu kunoonyereza kwaffe. Oluvannyuma omulambo guteereddwa mu ambyulensi ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okugwekebejja. Nuliat Namagembe yakusakidde eggwire lino Crab Kede TV.